obuyinja bwolimu ate alabika nga yabwogerera ate yalabika nga yaleeta okwawula yawula lwaki yeyawula ate ne kuye n'ateekayo abalala nti bamwenkana ate abasigadde n'abaleka eno. Naye gwe lwaki ogamba wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ne kunjoye wa swahabihi ne baswahaba be, lwaki enjo jawude ku baswahaba? Kubanga alihi enjuye si baswahaba, alihi enjuye bo si baswahaba. Kadulwa bagamba nga ye nabbi bwe yalaba nti baswahaba tebenkana nju yange abata abavumye. This is the problem now. Ogenda kulaba obuntu obutawaanya abantu emyaka 100 nga temuli. Nze nange nzira mwebu obwo nga ngobawo newo wamutemu nga bana abeebirevu nisigowa mu Busiraamu eyo gye tukubira emigo gy'okuwaayiriza mu Busiraamu, gye tukubira emigo gy'okunywa omwenge mu Busiraamu, si kugoba mukyamu naye obukyamu bwabukoledde mu Busiraamu, migo givuge omwenge oba omwetamu gwa Musiraamu aba Musiraamu mwonoonefu era ekibonerezo ne kimuteekwako nga Busiraamu bwe bukimutaddeko, kubanga subject citizen wa Busiraamu is a subject y'omu ku Basiraamu omusobya fasiqun omwonoonefu kadhaabu mulimba. Njaakum fasiqun binaba'in, abanga bakkiriza omwonoonefu ono omwononefu naye nga Musiraamu, abanga bakkiriza ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in, omwononefu abaleetanga amawulire fatabayyanu mugete omuno omwononefu ogamba nti yali agamba bakatoliki oba bapolisansi oba yali Musiraamu n'amutuma zaka genda mu kika gundi bakuwezako gireete masha Allah genda n'akomawo n'agiteeka mu kitanda kye nagenda n'agamba nabbi nti ya Rasulallah baginyimye nabbi nagenda abaaye mujje mukuŋŋaane ngende njebanjize mukwate n'ebitale ebyo ngende njebanjize abanga abakkiriza ayeka injaakum fasiqun binaba'in, omwononefu nabbi gwe yatumye asaala naye akola ki? Bw'abaleeteranga amawulire fatabayyanu mwetegerezanga bitu mwetegereze fatabayyanu antusibu qauman bijahala, kubanga mu mawulire ag'obulimba gabawadde muyinza okutuusa abantu embatuusaako obuvune n'ebisago bijahala nga mukubuzaabuzibwa nga temutegedde watusbi ala mafaltum nadimin, ate munaaye mukunyonyola ate mumaze okubabonereza nga bibabadde abatuufu nga mulimu kwejjusa lwa muntu yali ku mulembe gwa nabbi nga mukkiriza nemutuma Qur'ani nemukakasaako faasi oyinza okakasa singa obadde omaze ebyafaayo by'Obusiraamu ng'oyo yennyini ate nga nabbi afudde yafuuka munene, nga nabbi afudde yafuuka munene. Kati Qur'ani eyali emuswaza tekyakka, ani agenda okumuswaza nga Qur'ani emaze okukka? Yalekerawo okukka ne gwe yalekerako yafa dda, ani yaddamu okumuswaza? Awo si waaba ebizibu bye tuwulira. Era ab'ekika ekyo wali nga nabbi akyaliwo wakola emitawaana, ate ne we yavaawo munnanga ate wafuna ebifo ebinene, era n'okola emitawaana nga nabbi afudde. Ate kakati ffe twetise omugugu ogw'okuwolereza n'okukyawa bannaffe. Nze bisibikola, nze seeteeka migugu gitali gyange. Yali mutuufu, yali mukyamu, nze nsoma kikolwa kyokoze, sifaayo na ku linnya lyo. Era kyova olaba wano kale n'erinnya siryogedde, naye aya mugitegedde gyeri. Naye ate ngambe nabbi yatuma omuntu zaka n'agikweka mu kitanda n'agenda n'alimba nabbi. Eky'omukisa omubi yamulimba Qur'ani ekyakka. Kakati ate nabbi yafa ng'oyo afudde nedda, nabbi yafa n'amulekawo.
sijja mwogera linnya naye ab'ekika ekyo be baavaako bye tulimu kati ebitutawaanya. Omushia ye agamba nti Kulaani gwe yanenya kataleete entabukatabuka wakati wa Nabbi Muhammad n'ekika kiri ekyawa zaka yakyo ate ono n'atagituusa, kataleete ebizibu. Ow'ekika ekyo omushiya amutya, atali mushiya agamba nti oyo ye mukama waffe. Assalamu alaikum.